zikyuka ku supidi Brad ne batubulako Wizo ne batubulako bali ne chaka nene bakuba esimu Big Papa nakuba esimu nagamba yo kyetuba tukola abantu kafuuka padde kanje ekireke manyi kireka Simyango number 1 town Jinja Road big up Kireka and its people so nakuba esimu mu bali banda waliwo ka petrol station kali banda amatu esange banda naina ne bachali banga omwana big up on yourself Sempagala Brian big up on yourself Chidawalime Francis big up on yourself Chisitu Jamil Arab Cartel there so man blessings all the way Salongo Jose I salute you respect you resta so aline ganga yange era muyizeizaawo ne tufata tugende banda ku mafuta nendoza twalwawo ko atendoza blood balina shenda ali wala so twagendawo ibanda nga bagenze tukoze tutya mwana nga bachali bange nabo ye bali bankakasa banenyumirizaamu ate nga banzikiririzaamu ne bangamba kati bachali bagenzi ne katugenda kola tutya mwana ndomu ku besimu nga kyagata kwata ndoze kati nga bawanvuye era kye twakola mwana kisobola kwerabira mwana kyobola abachali bange abo mbatumiddeko ngamba respectinga twekwata emikono wetuti tusaba mwana tugamba mwana kati buladi abadde akoze bwati ate kati atumiseewo mwana mwaka tugenda kwa netusaba mwana tusaba kimu nti kyonna kyekiri kiriba kyonna kyekiri kiriba Katonda yasinga omumanya awo ne tubayize nenzirayo mu byange mpola bikinga sifata nnyo bikikuba nange mbane n'ebyange byendimu si kyangu nnyo okukera bukezi ku makya n'enziri kwambu ngende noonye buladi biki kitegere but one day nabeerawo kashakalala nenfuna essimu saategera yagikuba esimu nga bavaipoliwo bajja badda kubuzabuzaako wabula teyakufuna biki kati twesange twalina waliwo show yali ya Samekul big up on yourself soja Samekul yali ategeka show ye ejinja ku A1 beach so kati nze ngeri ginali nti ndi wakireka yankubula esimu yaŋŋamba tuligenda jinja ku show ya Samekul kuwane Wizo yali amuyise nga big artist ku show ye jinja kubanga Samekul is a born of Jinja so bangamba we shall pick you down Njireka kushero tugende fenna tufate so banji mone tugenda twatuukeyo yali fire okay yeah no nga tuvuddeko eyo abantu abasinga nga bagala kwita radio ng'omufaanana nnyo mwinako Oluganda kiki moze omuntu aba akirabye bw'ate nti mufaanana it is okay naye nga sikirinaako buyinza sikirinaako like simanyi kubanga nze kimanyi kiri kimu nti ffenna tuli bantu era omuntu afaanagana omuntu omulala katoliyo wabanga nze okufaanana kwange yakutunuza mu moze sikirinaako buyinza twakola ku ya Wizo ng'oyimbera ddala nga mugenzi abantu katono bagambe nti oba omugenzi yakomeddewo mu ggwe omuyinako Oluganda radio moze simulinaako Luganda olw'omusaayi naye nga mulinako Oluganda olw'omwoyo kitegere mulinako Luganda olw'omwoyo si olw'omusaayi kubanga nze siri biological brother nti oba mu maama we oba mu taata we naye nina Oluganda olw'okunsi olutali lwa mu musaayi naye olw'okunsi olw'omwoyo kitegere okay lwaki ngeri gy'oli mukwano nnyo gwa Wizo ate ng'ofaanana mu radio n'okuyimba twakwabe ng'obaakingira ddala nga radio ng'oyimbira ddala nga radio nga ne paati za radio gwazimba lwaki gwe ne Wizo temuddawo ne mugifuula abagula okutuma paati to radio and Wizo ng'ogoze mu kifaananyi kya radio n'oyimbira ddala nga radio kwa twakwabe oyimbira ddala nga radio ne mukola dyo I understand your question however kyenyinza okugamba nga nze omuntu I respect radio and Wizo so much that radio and Wizo nange njagala kibe nti radio and Wizo for all time because they did it all kitegere byonna baabikola byonna baabimalayo kati teri kyetagisa kuzimba kipya ekyo kyakolwa
ne kiggwa kibeereyo mirembe bwekityo. Nze nange jaggezaako okulippira ku madaala ago okutuuka wentuuka ewange n'abantu bange. But Reggie and Weasel, let it be Reggie and Weasel. It will always be Reggie and Weasel. I respect it that way. I can sing with Weasel. When we have some songs. We have songs. Just like Ngola Banti, a collaboration. But not Reggie and Weasel. Not a do. You take it, yeah, because tubeera wamu, tunyumirwa wamu, sente tuzirya wamu, byonna wamu. Naye kiri ekya Reggie and Weasel kisigale kyo kyemakinga dda kyaggwa. Nange njagala kibe bwekityo. Nze I will be Viper Ray under Reggie and Weasel. I will be Viper Ray under Reggie and Weasel, but I won't be Weasel and Viper as a label. No, I will be Viper Ray and Weasel as a collaboration. But I won't be Viper and Weasel as a duo. Stick it. Yeah, I respect so Reggie and Good Weasel. Life agenda kuba backing zo nyimba ze bali bakoledde ababiri. Okubakengera mu jani yange ne mu career yange, okubakinga okwo tekulina buzibu kubanga era I'm the most perfect over that. Lwakubeera era tebibula mumanyi baba bantu bagoba agulina kitegere ososanga eyo abato nga bejinga boogera kali nga bajeyita naye notunda batunulire kubanga abantu babagala relevance. Mulaba bato ne olina akola waati omuntu omulala nayagala okukriticizinga omuwa obudde mbu afune wabuukira ate ng'ate katefe ebyoffe eri mu essomero lye tulimu lya koosi nnyingi kati otuukira okuvaayo bwoti ng'obadde mu mayanja military music forces oba obimanyi ebintu bingi bimu just osirika n'obireka. Okay, abantu abeera ku kitundu kyo bagamba n'embeera ze weeyisanga radio. Waliwo omukopa nga radio tannafa omugezi nga mukyabeera mwina nga okyali mu Good Life. Waliwo omukopa embeera ze, ennyambala, kiki? Oba ye role model wo mu kuyimba? Ko buli kimu kyokka bagamba radio. Kimu kyokka bagamba oyo afaananye nno radio. Ozeemu byekola byokka nga nze siri bibikola. Kitegeera? Olaba for example osanga ekiwala nga kitambula gwe n'ogamba kyetambuza kikabambi nga bwekityo kidigida kitegere nga tekizina naye endigida. Kati nze simanyi oli wagamba muno neeyisanga kitegera sambasamba omupiira tegeretasambako omupiira ennyambala engatto z'okuba abantu balina kwambala batya. Omuntu nalina omuvubuka empale akalevu akavubuka bya Katonda kyogamba nasigawo ddagala akalevu wegoba kalinga ka radio sikirinaako buyinza bangi ababulina obuleve era obanoonya baswahaba bangi gye bali akalevu okubaawo saasigawo ddagala bya butonde bya Katonda obuyinza si bwange. Kati omuntu agamba ndi mufaanana lw'akalevu nyinza omweta baswahaba nga 10 ababulina n'ennyindo nze yeebumba mami nze yeewumba ennyindo bye bya Katonda. naye owuli oteba kugamba nti ofaanana radio era nkiwulira nenkibulira bwentyo nti oli wakigambye nengamba kale yize oba ngambe wenfaananye nga wokirabye let it be okay because radio gweyogerako 5-star general kati it is okay. Kitegeera singa gwe omuntu ogwamamba ofaanana sitaani ekyo kisobola okugira okufaanana sitaani naye omuntu wakugamba mbu ofaanana kyali ofaanana omuntu ali big it is simply okay. Okay. Yeah.